Kisawo ky'ebyemizannyo era nga tukwaniriza ku Sky TV iraka ly'abantu. Basibu ne bannyabo twagala balamusaako gwali mu kulya emmere naawe omuna ate nga atudde mu ddiiro lyo naawe agezaako tulaba okulabira ku mikutu egy'enjawulo, so tuli basanyufu okuba nti tuli naawe, tuli basanyufu okuba nti era mukyali balamu nga kitalo nnyo kuba abafiiriddwa abantu bammwe n'olw'ensonga etubayozayoza mukuleke mu mawulire mu bumpimpi ag'ensonga mu bujjuvu gajja kuba ga ssaawa zigenda kubeera ssaawa 2 mpaka ssaawa 3 ate era ne ttiimu eyo ojja kuba bali wano okutuusako eggulire eryo. Era nga ffe amawulire ge tuleesega bya mizannyo mpaka za big league empaka banatanga eza kyani zijo kati nga tutunuulira tugenda kutunuulira ensonga nyingi nnyo basibe ne bannyabo ze tugenda okatera nga tutunuulira n'olw'ensonga eyo munzikirize tugende maaso tutandikirawo naye nga nkoze ne modern gwendi naye waneeno okuba nga ensonga zitambula bulungi nnyo modern nkweyanziza webale nnyo obalire ddala ava ku makya akola mpaka kugamba yajja ono okukola era ndowooza kyekimu byebimu naatera nga ebikusasuza omukulu bakashaba webale okutuwa abakozi abaagala emirimu gyabwe n'abakolera ddala nnyo. So ebiseera ebisinga omuntu ayinza okuba abeereeyo n'atamanya babeera kamera basiba bayimiridde basiba bakola n'atakima nti gye bali bakola n'asuubira nti nze Musoke Pius okuyimirira wano mu kamera nze ndi w'amaanyi okusinga bali siina bw'amaanyi bwe nina ng'okyo mu control room nga taliiyo nga takola mulimu ogwo siba w'amaanyi nga muganda wange Izedi nga tageza kuteekayo maloboozi ago mba siina bw'amaanyi bwe nina sijja kuba w'amaanyi nnyo nga producer mukulu principal farmer nga tatereeza bintu ebyo. So tiimu yonna okutwaliza awamu tetusobola kuba w'amaanyi nga honorable Chris Bakashaba nga tatuledde TV ennungi tatuledde kamera ennungi tatuledde munatera nga manda taleese buli kimu kyonna nekitambula bulungi n'olw'ensonga ebyo byonna bw'aba abikola byonna ebyo wekuba ne show ennungi efaanana bweti. Kakati olwaleero maze okusiba munate olubombo ngenda kujula mmere nga nnungi ddala gye tugenda okulyako ya byamizannyo ekishaayi ky'ebyemizannyo okuva ku ssaawa 7 mpaka ssaawa 8 era tuweerabira mwawo tubasookawo n'amawulire mu bumpimpi ag'ensonga. Kakati tutandikire wali mpaka eza big league basibo ne bannyabo empaka za big league tujja katera nga tutunuulira ttiimu zigenda okuzannya olunaku olw'enkya. Olwaleero tuweerabira nti ttiimu zezimu zimaze okwatira nga zituuka mu bitundu eby'enjawulo kubanga Mbalala mbadde njogerako ne manager wa Mbalala omukulu ate nga Masias ne omutendesi Sadiq Sempigi bategeeza nti batuuse dda wali eri mulira okusamba ne ttiimu ya Northern Gateway gye bagenda okusambira omupiira olunaku olw'enkya. Omupiira ogwo nga gwa nsonga nga guliko okulya ne Combes 1 saidi eri endala tulina omupiira natera nga omunene tuyita natera nga Western Derby eyo munate nga Western Derby eri wakati wa Kaaro kalungi agenda kusamba banaffe bali. Kakati naleetaaze tutandikiraawo neetaaga okyomu kuteera fixtures eyo bamala kuteera fixtures ya big league tutandikirawo musobole okubuulira abasajja bagenda okusamba. Tulina ttiimu ziri 4 ezikulembedde waggulu wali eri awo we wali munatera nga olutalo kubanga ogitunulira kitala nga alina points ziri 30 ate nga bannaffe ab'Embalala nga balina points ziri 29 bannaffe ttiimu ya NEC nga alina obubonero 27 so kiba kizibu nnyo. Kakati emipiira bujja katera nga gisambibwa olunaku olw'enkya era nga batudde ku screen yaabwo bannaffe munate nga bajinya North United FC bajja kusaba poliisi omupiira guli bayitayo Kyabazinga stadium omupiira gwa katera nga guzanyibwa side eyo. Tulina omupiira omulala Ajumani gwa katera nga ekya Zalwero United omupiira guli ku Parade stadium walimu Ajumani. Tulina omupiira ogwokusatu ye Kaaro gwa katera nga asamba kitala. Tulina omupiira ogwokuna ye Northern Minatenga Gateway asamba Mbalala omupiira guli ku kisaawe bakiyita ekisaawe kino bakiyita Gate bakiyita The Gate Stadium. Wali tulina omupiira ogwokutaano bye banaffe aba Boma bajja kuba basamba Ndeje University omupiira guli Masindi Stadium ate nga banaffe aba Soroti City bajja kuba basamba Kyetumu omupiira guli ku Soroti Stadium. Banaffe ttiimu ya Rugazi ejja kuba esamba Kalivale omupiira ogwo guli ku kisaawe kiyitibwa Rugazi FC Stadium ate nga tulina NEC ajja katera nga asamba Kataka omupiira genda kubeera ku Gorobi Coffee Playground. Kakati gye mipiira egyo gy'otegedde nga omaze okutegeera embeera bwe gyokatera nga etambulira ddala kati naleetaaze okyomungeri gyatulaze wali fixture kataddemu atteereko table bwe nteekako table eyo nga maze okufuna table olwengenda otandikira okubuulira kikyentegeeza kino kiwulize basibo ne bannyabo omanye awali obuzibu. Kakati obuzibu buno gwandaba nawe atuliriza kakati njagala nkuwe olabe obuzibu bwe buli nti ttiimu eno ya kitala yakulembedde alina points ziri 30 kitegeeza nti Mbalala balina obubonero 29 NEC nga alina 27 ne poliisi 27 nti ttiimu eno bwewangula ttiimu ya poliisi bwewangula omupiira egenda ku points 30
tiimu ya NEC bwewangula omupiira egenda points 30. Mbalala bwawangula omupiira agenda ku points 32. Kitegeeza nti kitala bwetawangula mupiira gwa nnaku lwankya gesamba Kaaro kalungi ajja kuba ajja kusula mu kifo kya 2 kuba alina goals 4 alina goals 24 ate nga bannaffe aba NEC balina goals 11 poliisi erina goals 8. So kiba kitegeeza nti kitala omupiira gwetaaga kitala. Kakati bwoga nti kitala gwetaaga osooka kuddayo wansi ku tebe n'awasemba abali mu gunda bali mu kamyufu Northern Gateway asamba Mbalala anakkiriza okusigala mu kamyufu lwakati Mbalala zimukyale lwakati munene nnyo. Ajumani nga bwe twakutegeeza nti Ajumani jakatira nga akyaza poliisi anakkiriza Ndeje okubeera mu kamyufu ng'alina points 12. Soroti City oyo tuyinza obutamutunula okuba kyamaanyi. Lugazi tuyinza obutamutunula okuba amaanyi. Kaaro kalungi ali mu kifo kya 12 alina points 15. Kitegeeza nti bana be bawangula abalala baba muyisa mwaba abalabe be mwe muli Minatiranga Soroti mwe muli Ajumani mwe ze tiimu ze esatu ezo be balabe nti poliisi bwe gundi kitala bwe kuba Kaaro kalungi omupiira ajja kusigala ku bolero 15. Kati abalina 14 abamugjayo n'abo 13 baani abamugjayo nti gundi bwawangula omupiira Lugazi amugjayo, Soroti bwawangula omupiira amugjayo, Ajumani bwawangula amugjayo. Kakati wetugendedde wale kutunuulira nti omupiira guno guliko obuzibu nti tiimu ya Ajumani ajja kubasamba Luweero United. So kirilayikire nti Ajumani okuba Luweero Jumani omupiira ogusembyeyo yakulembera omupiira eddakiika zaali 6. So finally tiimu ya kitala nefuna penalty ne red card newangula omupiira ogwo. Kitegeeza nti Ajumani teyali nyangu ku bugenyi kati eri waka esamba Luweero. Luweero twalanga aluzinga omupiira ng'ali waka. Kakati bw'otunuulira boddamu okwetegereza tebo nga bweri tunuulira balabe ba Kaaro kalungi nti Soroti ajja kubeera waka asamba Kyetume, nti Soroti awaka yakwata kitala omupiira n'ogenda goal emu ku emu. Kati sitira akyaza Kyetume n'asobola okuba si lwakati ogusembye yakubye NEC anaasobola omupiira guno ogusembayo kukuba abasajja ba Soroti nga bali waka Embaale. Kati nze naawe omupiira gupambi nga guli Soroti nze naawe. Lugazi gwe nkugambye nti emulabe asamba Kalivale ng'ate ali waka. Kitegeeza nti olabira ddala tiimu eziri waka abalabe ba Kaaro kalungi bali waka omuli Soroti omuli Minatinga ne Lugazi be balabe ba Kaaro kalungi omuli Siti n'Ajumani. So kitegeeza nti omupiira guno basebo ne mannyabo kakati awo nolozali bwe tuleta ebifaananyi kuba omupiira gwa Mbalala ne Kaaro kalungi gwasambibwa kati tuleta bu video obwo nogira nga buyitamu nga bwenjogera muno omupiira guno Kaaro kalungi Mbalala bonna Minatinga omupiira ogwo bufaananyi mwe buli tuyenga tuzanya bu video obwo nga gira bwe nkunnyonnyola osobola okutegeera awali obuzibu tulaba amaanyi we gali n'obunafu we buli. Kati maze okutegeeza nti omupiira guno Mbalala asembye wano nga akuye Kaaro kalungi gole mu kubeerere. Omupiira gwali Mbalala ekisawo nga bw'okiraba ekisawo kyali kijudde nga kibooze omupiira ogwo gole yali emu ku bwereere. Naye nga juga nti Kaaro kalungi omupiira gwe yasamba Mbalala performance yali mpitirivu bulungi ddala. Abavubuka baba nga batasooka nga bakola training bulungi. Omuvubuka Katende yali nga yambako Ismail Iga oyo gwolengera bamutya Katende coach Katende yali nga yambako Minatinga Iga saako ne Brazilian yovubuka Minatinga waali nnyo okwatira nga embeera etambula bulungi nnyo. So kati omukulu yayitibwa Saidi Byekwaso yayambako Sadiq Sempiji nikibatira nga bwekityo bwe kiri. Kakati oyo nuli oyo gundi refali ye Angela abasobola kati mu omupiira ogwo. Kakati nze njagala musooke mutegeere ekiro nti Kaaro kalungi ne Mbalala ze tiimu eziva eno mu region ya Western side eno Ankole region kagikose nga Ankole ti Mbalala ye ne Mbalala Kaaro kalungi atiri ye eyibanda nti tiimu ya kitala tiimu natera eri muri gye tuyita nti kye tuyita region eri mu Western region sorry eri mu Western region. Kitegeeza nti ze tuyina tiimu nnya eziva mu region eno eyaffe ya Western omuli Minatinga Boma omuli kitala omuli Kaaro kalungi omuli Mbalala. Ti obuzibu obuliwo nti Kaaro kalungi avudde mu Mbalala ebadde Dabbe Western Dabbe sitira agenze kusamba kitala neera nga Dabbe. Kaaro kalungi ali waka bukyava ayingira mu region tiyaluzinga mpira ade nagumu. Dwasamye mbigirigi tanaba kuluzinga omupiira gwonna. Empiira gyonna Minatinga nga agiwangudde akose ku draw emipiira gibye ebiri ku NEC
n'omupiira gwa guno gusembyeyo ogwa Ndeje University gwagenda 2-2 gwaneke gwagenda 0-0. So Northern Gateway yajjawo ne bagikuba omupiira, Soroti yajjawo ne bamukuba omupiira, tiimu ya Carnival ezzawo bamukubye omupiira. So teams ezizo binatira nga bazze bafuna kubonerawo nga bali waka. Kati okubeera waka omupiira guno amaanyi kijja kusinzira mu tennis yiga baani abasamba bagenda okuleeta ne system kijja agenda okukuba. Bw'otula ku mupiira gw'ambalala abavubuka munate nga bali ku mupiira gw'ambalala bonna bwe bali balumbeera nungi nti ekirala twetaaga omuwagizi ayina ku maanyi ago agenda kuba munatira nga enduulu agenda okwatira nga okuwagira n'abavubuka okubeera motivated ekimala. Kino kyentegeeza nti mulina box z'amazzi zirina okubaawo, amenvu galina okubaawo, buli kimu kirina okubaawo. So byonna ebyo okujja nti bijje bibeerewo kijja kuyamba omutenesi golengera mu suuti oyo. Ismail Iga yakuba suuti yali amulembe nnyo nesimulaba nga ayambala bw'atyo yagamba nti abwa smart bwagala bujjayo ataba mukambwe nnyo. So nsuubira nti omupiira guno nti abavubuka bonna squad bwe banga weeri bakalimu babanga weebali, omuvubuka Makasubuga bamunate nga waali, omuvubuka Honesty bamunate nga waali, omuvubuka Tongpo bamunate nga waali nnyo bulungi, omuvubuka ayitibwa Raymond nga waali, tunulira omuvubuka ayitibwa Kayongo Wycliffe, Derek Muhimbo nga waali, Kibuka Vincent, Wante Gordon, Calvin Kawuke, Drico John, otunulira side ene nga waliyo omuvubuka ayitibwa Mbumba Edrisa, otunulira omuvubuka ayitibwa Kasaga Moses, Ian Amanya, otunulira wako, tunula Kalanze eno, tunulira omuvubuka Natenga Kawawa, tunula Siraji Musindo nga wali bulungi nnyo. So avubuka bonna bebanga bali mu mbeera nnungi. Okujjako omusambi yekka yataliiwo. Omusambi ataliiwo ye omuvubuka eyafuna injury ku mupiira gwa poliisi, omuvubuka ayitibwa Rogers Waswa, ye omuvubuka kyali mulwadde naye nga abavubuka abalala abasigadde wena bali mu mbeera nnungi bwe bali okusaba omupiira. Amawulire amalungi nti Kitala yatuuse dda era yasuze ku Citybite. Babalabye ku Citybite ekawunguza bagenze ne batrainingamu n'olwaleero era nga balina okutrainingamu, so beeteekera omupiira ogwo. So ng'abawagizi okuviira ddala eri ekitala omuli mukwano gwange Nsubuga ngambye abawagizi baapise dda muloka zibaasi zonna zigenda kujja okuva Hoima. Juga nti tiimu eyo eva Hoima Mbanyolo eri gyeva. Abawagizi bamaze okwesetinga bulungi nnyo, bali mu mbeera nnungi okujja okuwagira omupiira okuwagira tiimu yaabwe nga bwe bakikola ku mbalala era baagala okukikola ne Kaalo okujja mu bungi bwe batyo. Nja kwebaza Nsubuga mwebale nnyo okuba nti enteekateeka eyo eya Kitala gye muyina okuba nti mutandise okuwagala omupiira mu ngeri eyo. Bwe mutuuka wali ewammwe ekisawo kibooga abantu babeera bangi nnyo. Bwe muba omupiira nga genze awe mujja mu bungi, ekyo ekisingayo obukulu kiba kirungi ddala ekyo. Era musigale n'omutima ogwo ogwagira tiimu yammwe ya Kitala esobola okwatira nga eyingira mu supa. Bw'okuyingira mu supa eteekeko amaanyi mangi nnyo n'okulwana obutagisalako nga bwe kyali luli, kubanga omutendesi yabayingiza Maka tulina Masiko already muli naye, mulina ate nga n'omutendesi mukwano gwange bamuyita Richard Makumbi naye nga wali bulungi nnyo. So nga basamba Patrick Henry Kadu vuka nga Mbumbu bamuyita Dundu avuka nate nga we bali bulungi nnyo. Avuka na Brian Hahebwa avuka mu nate nga wali nnyo. Kasahebwa yes Pasahebwa avuka we bali bulungi nnyo. So kyesuubira kati omupiira ogwo gujja kwatira mulungi kubanga bonna tiimu nnungi basayininga abasambi abalungi. Kaalo gye gaba omupiira bali ba mifumbi. So tujja kulaba omupiira bujja kwatira nga gunyumira abalabi olunaku omunatira nga olwenkya wali ku St George's Arena. So kyetusaba gwe omuwagizi okujja munate nga bungi n'ojuza ekisaawe, ate bw'omala kujja n'ekisaawe ojja n'ebivuga byonna mulabike nga muwagira omupiira nga muyinamu omutima ogamba nti tiimu yaffe erina okusigala mu league ya big league, erina okusaba omupiira omwo. Nja kwebazaako omukulu Lorenzo Ismail. Lorenzo webale nnyo ebintu byokola tusiimira ddala era nga nja kwebaza mukulu Ismail Iga mwebale nnyo webalire ddala. Nja kwebaza Tumwesije webale nnyo webale ddala byokola birungi ddala. Mukulu Tumwesije Robert webale nnyo byokola. Nja kwebazaako Sam Laiki webale nnyo webalire ddala Sam Laiki emirimu gyokola gye Semana Jamali. Nja kwebazaako Innocent Boda Dr. Wiru nja kwebazaako mukwano gwange Kikube bana banatiranga ba junior abavubuka banatiranga ba James abavubuka banatiranga bangi abeera mu nteekateeka eyo okwatiranga tiimu etambula Kirunda Saulo n'abalala okwatiranga enteekateeka egyo mugezaako okukola nnungi nnyo okwatiranga ekintu kitambula bulungi. N'olw'ensonga eyo olunaku lw'enkya njagala balabako mu bungi kubanga ngenda kubaayo bulungi nnyo. Kamera zaffe zigenda kubeerawo nga tukukavalinga amawulire ago tulakenge ekintu kitambula bulungi. So naawe weerabikira mu kamera
eya nabikira mu kamera eya Sky TV kijja kwatira nga kikola amakulu kuba twabagamba buli wamu tubeerawo kubaleetera amawulire ago n'okubatuusaako amawulire ag'ebyemizannyo mu butuufu bwago. So muzikirize munate mpaka munatengeza big league nzogeddeko munatera ndowooza otegedde nkuwadde fixtures nkuwadde munatera nga table nkubulidde bayimiridde kyebayinako okukola kyebayina okatera nga bongeramu kyebayina kugamba omupiira ogutusubira nti ttiimu zonna ziri ku bunkenke okumaliza first round nga bagimalize bulungi bali waggulu abalala nga balwana kuva mu kamyufu n'abalala okubeera ate middle table awo naye nga balumbeera nnungi abatali contented kubanga mwongeramu amaanyi musobole okuba n'omupiira omulungi ddala ekyatirabo kityo bwe kiri. Muzikirize atugende mu mpaka eza CHAN. Lwaki njogera ku mpaka natenge eza CHAN? Mpaka za CHAN zenjogerako tugiyita African Championship eyo empaka ezo zisambirwamu abasambira awaka mu league ezawaka. So kiba kitegeeza nti eba ya Africa tugiyita CHAN lwansonga nti abavubuka be bagusambira awaka era nga Uganda omupiira gwe twasamba DRC omupiira n'ogenda 0-0 kakati era nga tuddamu okuzanya omupiira olwaleero saa zigenda kubeera nnyezi ekiro tugenda kusamba ttiimu yesuubira okwantira nga nzibu ttiimu eyawangudde omupiira ngekuba Ivory Coast golemu ku bwereere bagiyita Senegal. So Senegal gye tusamba nayo omutendesi olwaleero alina bingi byatugaye mu training mpaka munate nga Uganda Cranes ndowooza kati ate omukulu kunteerayo kagundi yako kabenga kazanya mpaka Uganda Cranes Achani Micho ne ttiimu ye badde batrainingamu badde bakola bukimu n'ebifaananyi weebiri awo kubanga oteeremu nate nga ebifaananyi bya Micho byabadde agezaako okuba nti bakola bukimu ekyenjawulo. Kakati analeeta ze tusobole okwatira nga okutunuulira omupiira guli ogwaggwa. Omupiira ogwaggwa gwalimu ebirumira bingi. Ebirumira ebyalimu byali liddawa. Ffe bwe njogera nti ku birumira sitegeeza nti baakola bubi nnyo oba tiwaliwo obuzibu. Bali mu ggwanga lya Algeria gye bali. Enkambi gye bagitadde mu ggwanga lya Algeria okulaba nti era nga batrainingira eyo ate n'okusamba gye tusambira eyo. Nti amawulire amalungi naffe tubeera ku kisaawe kya Anaba. So ekisaawe ekyo sitiri era twasambira DRC omupiira n'ogugenda ki gye twasambira DRC omupiira n'ogugenda 0-0. Bwe kiba nti muganda wange nti kisobose okuba nti era nga ekisaawe kye twazanyiramu era si kye tugenda okuzanyiramu ago nago ga amawulire malungi. Abaana bamaze okutegeera ekisaawe ndowooza tebalinamu yadde fiya yonna eneza kubamu nate tugiyita match day 2. Match day 2 Senegal ngeji yawangula guli omupiira ffe tugabaga tatutiisa tugenda kwera ku kisaawe kino bakiyita 19 May 1956 stadium bwe batyo bakiyita kyekisaawe kye tugenda okatira. Micho avudde n'ategeezanga nti alina ebizibu bingi ebiri mu ttiimu ye byalina okugonjoola atya avuka okubiyamu fear factor eyo avuka batiitiizi nti batya bawulira Senegal ne batya ne basuubira nti amagulu bayinaana. Avudde n'agamba nti okusinziira ye nga bw'alaba assistant captain we avuka na Fias Binatinga Lyonsi jinga nti assistant agambye nti omuvubuka ono ajja kusigala nga amwesiga n'okwatira nga amukuumira mu ggoolo ye bw'atyo bategeezezza. Agambye nti omuvubuka ngenda mwesiga asigale mu ggoolo yange ajja katira nga atuwa ekyenjawulo. Era avudde n'ategeeza n'agamba nti group eno gye tulimu muleme okweraliikirira bwe tufuna akabonero business tujja gimaliza ku mupiira gwa Ivory Coast. Ye bw'atyo bwavudde bw'ategeeza nti ekibinja kino bukyagumnaatera nga bukyatulemu okuva mu kibinja javudde n'ategeeza nti ekibinja kino tugenda kivaamu. Ye bw'atyo bw'ategeezezza omutendesi munate nga ayitibwa Micho. So bw'aba agambye natutegeeza nti ekibinja genda kivaamu kitegeeza nti batulinze bulinzi kulaba akapiira kogenda okutuwa ku kisaawe. So ate kapiira ke watuwa luli nti abavubuka basobola okusamba omupiira naye nga gwali gwa defensive and defending. Bali ba defending nga midfield nga basamba mu midfield wano omupiira bagukwatirira naye nga tugutambula eri maaso. Kuba bw'ojja katira ng'otunuulira ku bavubuka bali abandi under 19 abavubuka baaliwo muvubuka ate nga ayitibwa Jack Makechi goalkeeper yali ku URA muvubuka asobola kati yagenda mu tournament n'akuba omupiira gwali mulungi nnyo. Abbo Kalimu Watambala twamula midfield omuvubuka asambira ku Vipers naye yaliko mu system ya Uganda Cranes ng'ali mu myaka 17. Olid. So abavubuka bano baaliyo basobola okuzanya. Omuvubuka ayitibwa Godfrey Waiswa ng'ali mu Vipers yasobola okuzanya. Travers Mutyaba Vipers yasobola okuzanya. Ashraf Mandela yasobola okuzanya. James Begisa muvubuka ono kati yakuba namba 2 Kamala yali kyesobola tuvubuka namba 2 navuka gift Fred bakuba bulungi nnyo mu namba 2 ne namba 3. Omuvubuka ayitibwa Moses Aliro omuvubuka mu KCCA Tita Semunatenga Sematimba
Mbisero yali mu timu ya Masavu gye yali ava. Kenneth Munatenga Semakula yali mu Kirinnya Jinja SS. Basobola okujja abavubuka abo akapiira ne bakazannyako. Kale bw'ojja katenga otunalo Jason Munatenga Maato Kasim yali mu Lweza. Vubuka olina tebasobola katenga bazannya akapiira. Tuleesa abo okuba nti abaana tebalina kutya basamireko empiira ebweru basobola okujja beegase ku bali abazze bakuma mpaka za Chani. Milton Kaliisa mpaka za Chani azigeze emirundi guno gwa kusatu. Moses Waiswa ageze emirundi giri ebiri. Bright Munatenga Lukani ageze emirundi ebiri. Abu Karimu Watambala guno mulundi gwa kubiri. Ovubuka ayitibwa Joel Muno Mutakubwa mulundi gwa kubiri. Nafias Munatenga Lyonzi mulundi gwa kubiri. Ibrahim Oliti gwa kubiri. Bobayina Natenga oyina bana abavubuka 8. Ekyo kiba kitegeeza ki? Kiba kitegeeza nti oyina kyoyongeddeko ku bavubuka bana baga nti tujja kutya mupiira, tujja kuguzannya n'okuwangula tuwangule. So n'olw'ensonga esuubira nti Uganda Cranes teyina bingi byegenda okuvaayo ne ŋŋamba. Sigenda bikiriza. Teyina byegenda kuŋŋamba nti mbiwulirize. Lwansonga ugenda kuŋŋamba kyengenda okuwuliriza ng'osobodde otuta abaana abalina experience abasobola kusambira omupiira ogwo nga Senegal ne bagiwangula nti Senegal abasinga abavubuka basambira bweru. Senegal gye tutya si ye Senegal oli gwe mutya nti oli Senegal gwe mumanyi wabamane owa Gana Disagoye abavubuka bonate ba Pepa Cisse ba Ismail Issa eno gye tugenda okuzannya abavubuka basambira awaka. Kati watulanga tubasanze bogatta emirundi gye twakasanga emirundi 4. Emirundi 4 gye tusambye mu Senegali tutukubangako omupiira. Kebe tiimu ento, kebe tiimu enkulu eno. Neno baba bakulu nenga basambira awaka. Yatukubemu ku bwerere 29, 2017 ne tugenda 00, 2013 ne tukubagolemu ku bwerere, 2012 tugende mwemu. So kitegeeze tukubye omupiira gumu. Tiimu enkulu bwe Munatenga yine yabamane tukubyemu. Ate nga bavubuka baffe benyina bagenda okuzanya beebo. Kitegeeza tetulina kye tutya basibe ne bannyabo tuli bagumu okuwangula omupiira gw'ekiro ky'olwaleero sinakino okukola amaliri ganako gatuyamba. Nti omupiira ogujja okusookawo ku ssaawa emu ojja kwera ku DRC ejja kwesamba Cote d'Ivoire. Nabagamba nti tiimu ekigambo ekyo bagira Cote d'Ivoire. Cote d'Ivoire mukwano gwange yakinsomesa bamuyita Kalemeera musomesa wa French. Nga bamanyizi West Africa abasinga bonna bakosa French. Nga bamanyi nti Uganda wanafe abali batutwala bali Bangereza twogera Luzungu. Bw'oyogera Luganda n'osobya ekigambo omuntu tafa ne bw'oyogera ekigambo kya Luzungu nga kifu abantu bakuba endulu nti okubye embogo. N'osobya tule lulimi lwaffe. Si lwe lulimi lwaffe. Ffe tulina endimi zaffe ze twogera. Banyankole, Bakiga, Batoolo, Bakonjo, Baganda. So kati ziri olulimi tulukozesa ntitwakalwa school fees. Eri ewaabwe bo olulimi lwava ku makya nga boogera luba Luzungu okuva buto omwana alujja ku bbeeri. Kaakati bana nti baba be batutwala bana Bangereza. Bo bakozesa Luzungu naye nga kyeŋŋambye kimadde ndeeta kiri kya Ivory Coast nti ababatwala bali Bafalansa. Abafalansa wakati be batutwala Abafalansa abo nti Ivory Coast zitiimu eza West Africa zitusinga omupiira. West Africa zitusinga omupiira. Nti lwansonga lwaki nti batusinga sooka mbuuza nti lwaki batusinga. Nja kuddamu nti batusinga nti amawanga gali gabatwala agabafuga nga Zifalansa batedde impact y'amaanyi okuyamba amawanga ago ge baafuganga. Wakitegerekese bulungi nti amawanga gano agatutwala nga ggwanga lya Bungereza musambi ki gwe tulina mu Premier League, musambi ki gw'olina mu mpaka za Championship. Bali mu liigi zino, liigi 1, liigi 2 nani liigi tebalina abavubuka bali wansi eyo. So nti Abangereza tebayambye nnyo Uganda. Siro abantu tukyayita magundi tukyagamba nti Lake Victoria tukyagiyita Queen Elizabeth. Naho nti bali batutwala naye mu nsonga y'akapiira tubatuyambye nnyo. Nolwo ensonga enti West Africa amawanga West Africa gatwalwa Abafalansa balina kye batusingako. Kati Cote d'Ivoire aboogera French bateera nga abasambi abasinga bonna bakubira mu Bufalansa. Batalira mu akademi za Bufalansa wansi eyo gye bakubira omupiira ne bagira nga bambuka.
kakati abasinga nti Ivory Coast gye tugenda okusamba ku weekend ate nono sente gwe tugenda okuzannya tebalina kye batusinga ekyamaanyi nti abasambi abalungi babeere mu Zifaransa babeera zi Belgium nti ffe ate abasambi abasigadde mu ligi zaabwe si be balungi nnyo ekimala so tusobola bafuga nti bakuba omupiira ffe abaakona abatagenda kebongereza batutwala gye bataatutwala ffe twasigala nga wetuli wano akapiira tujja kasumulula era kalinde ekiro ojja kalaba nga kalungi ddala saawa zigenda kubeera nnya omupiira ogwo ogumunatira nga TV ez'enjawulo zigenda kwatira nga zikulaga omupiira ogwo kati gwe gumira omupiira ojja katira nga ogula bulungi nnyo basibe ne bannyabo mwebale nnyo mwebalire ddala okuba okutugoberera n'okutwagala tugende ku mipiira egyasambiddwa nga tugenze munatira nga emunayira tuvudde mu Uganda twavudde Mbalala wano tugende Ibanda tugende Hima tugenze Arua tuvudde Arua tugeze Algeria tuvudde Algeria Ivory Coast Senegal tuvuddeyo kati no kangu twali Bungereza waliyo ekikopo kyadde kizannyibwa munatira nga bukyo olwaleero bakiyita FA Lipre ojja kulabako emipiira egyo gyonna egyo gyasambiddwa omuli zi Liverpool ne ttiimu z'endala so gunda mamala kanti era kwawo tugende maaso era mbabuulire ebintu byatambudde bitya saidi eyo emipiira egyo gyasambiddwa gyabadde emipiira mingi egyageze maaso katira nga gisambibwa n'emipiira mu kusambibwa twagenze okulaba nga ttiimu nga Liverpool kantokere wala wagulu klabu ya bagiyita Forest Green yakubiddwa klabu ya Birmingham City gyolengera webale nnyo balire ddala Forest Green yakubiddwa Birmingham City goal zabadde 2-1 Swansea City omupiira gwagenze okukakana wali nga klabu ya Preston City ng'ebakubye omupiira mu extra gwagedde mu extra gozadde 2-1 ate nga Wigan Athletic yakubiddwa Luton Town gozadde 2-1 klabu ya Wolverhampton Wanderers ebadde maze emyaka 15 ngate ku klabu ya Liverpool mpaka za FA so mpira gwagenze okuggwa nga babasunye munatira nga ekkene West Bromwich Albion yakubye klabu ya Chesterfield gozabadde 4 ku bwereere kakati no kanzijayo ebisoko ku mpira gwa Liverpool nzigiza ku mpira gwa Liverpool nkugire ebisoko omupiira gwa Liverpool gwagenze okujja nga basamba klabu ya Wolverhampton Wanderers basebo ne mannyabo ng'omutendesi avudde n'ategeeza nti ttiimu eno ya Liverpool omutendesi kati nobo tuleetera ebifaananyi by'omutendesi ng'agamba wa Liverpool ng'agamba tagenda kuva mu klabu yaki ya Liverpool yoyo omutendesi yagenze okujja abawagizi nga si basanyufu abagaga si basanyufu results kisaawe si nungi ningamba nedda sigenda kuva mu klabu ki sigenda kuva mu klabu Liverpool ngenda kusama omupiira yazze mupiira guno kirasose kumwagalako kyabadde kimu mbuuza nti kiki akavuka katuyita ka Elliot kadde munatenga ka play of the match kakati osobola kumbuuza nti birungi kye byabaddemu kirasose kumwagala ku klabu ya Liverpool nayagadde selection ye abavubuka bano babadde bakoowu okumala ebbanga abavubuka babadde bakoowu batya nti bw'ojja okutuna babadde ku marathon etambula ne klabu ya Man City okumala season 3 badusa klabu ya Man City okumusuuza ekikopo nga Man City alemye fadde ku covid yawo ne bajja ne batwala 2-2 so squad yabadde nga yemu ng'ova ku munati ng'osobola kuva mu buliri ne bwenzibiriza ningi kusomera nga nzibiriza noma nti Liverpool ina Alisson Becker ina Twitter Alexander Arnold nzibiriza nji basomere nga nzibiriza kantune mu kamera nga mvuka balina omuvubuka Ande Robinson namba 3 noma nti wana ina omuvubuka yitibwa Joel Matip n'omuvubuka yitibwa Van Dijk noma nti midfield wano agenda kusembesa Anderson asamize Thiago Alcantara ne Fabinho noma nti wali abali maaso wano njakolayo Mane ndabe omuvubuka Salah ndabe ko Roberto Firmino Barbosa nga ye tiimu ye yabadde tekyuka okumala season 3 nga abavubuka ade bakoowu kakati kiro nze nagambye abawuliza ni magabo gambi navudde wano nga magambye olunaku lwajjo ni magamba nti Liverpool egenda kuwangula omupiira singa etegera nsobi zaayo nsobi ki zeekola nti okulemesa abavubuka ku kisaawa abakoowu guno omubiri gwe tulaba ogulaba waliwo we gutuuka ne gukoowa nga gwetaaga kuwummula ate mu byobulamu omubiri okuwummula nakyo fakita nkulu nnyo basebo ne banjabo omubiri ogw'omuzaamu nakyo kikulu nnyo okukola buli kaseera ng'onyimiridde kukola ng'otudde kaseera ina kuba ng'okola omubiri ogwo bw'otagw'omuzaamu gufuna obuzibu gutuuka ekiseera
nigukowa nga tukyasobola tekwesupportinga omubiri kabenga bana atenga okukola ebisasazi kirungi naye nawo otuuka noga nti omubiri guwumuzeemu ekitono ennyo bwoba okola nnyo baga nti olunaku wuumulamu ewiiki genda omulemu mu omwezi yensonga lwaki olaba companies ezimu zigaba leave ate ne leave ezimu nitugiyita ne force leave sirwanga nti modern oyagala nnyo okukola naye nga tebakuteekako force leave nibanga nti no ebbanga lyomala ng'oyimiridde wano ng'okola oyinza obutakola ebintu nga biri perfect ng'oyimiridde essaawa yonna so genda omulemu omwezi mulamba naye ng'omwezi mulamba ng'oli short bagenda kusasula oli ayinza okuwa force leave basiba ne bajja oli ayinza okuwa force leave n'ogenda okudda ng'omulimu tugukyaliwo oli asobola kuwa force leave ogenda kukomawo wano ogenda kudda sebo n'akaseera nga tekaliiwo n'ongamba mwampadde force leave ya mwezi naye nga tolabye yadde n'ekikumi ate nga bagambye genda owummule so kitegeeza okuwummula togenda kukola balina sente ze balina okuwa olyoke ozikozesa olye olifreshinge mind zo n'omubiri gwo gukomewo gusobole okukola so nolwensonga eyo ebintu bwe bitu bibeera ebiseera ebisinga nti Liverpool eyo mpozi njje ku Liverpool nti Liverpool yageza okujja mu maaci eno nga line-up bwe nagirabye nima nti Liverpool egenda kwangula omupiira era nabadde esuubira okukuba goals 2 ku bwereere naye nga yakubye mu bwereere omuvubuka kala yabadde mu golo yaabwe James Philippe Merina muzee wakazi yabadde mu namba 2 omuvubuka ayitibwa Simikisas yabadde mu namba 3 omuvubuka Joel Gomez ne Ibrahim Kanote yabadde mu center back omuvubuka Naby Keita yabadde takuba ne bamuleta midfield ne akavubuka bitaka Basetic n'omuvubuka ayitibwa Thiago Alcantara oyo yabadde akuba ne bamuleeseemu ndowooza ku experience ne bagaa katugeteekemu omuvubuka Elliot akabakubidde goolo gakipo yazze n'atulaga omupiira nti gukyabulamu n'omuvubuka ayitibwa Kavalo gwe bajja mu kirabu ya Fulham nga star be bavubuka batandise omupiira bajje Philippe Merina ne baleeta akavubuka akayitaka Phillips bajjeyo omuvubuka ayitibwa Besetic ne baleeta omuvubuka Fabino bajja omuvubuka Thiago Alcantara ne baleeta Duyake ka myaka 17 egy'obuto omuvubuka gakipo bamugye ne baleeta Mosala Kavale bamugye ne baleeta Jones so kitegeeza abakoba omuvubuka bwe ate nga Ellison yasigaddeyo Alex Oxlade-Chamberlain nasigalayo Robinson yasigaddeyo Metipu yasigaddeyo be bavubuka bwe ate tebakubyoka ane Malina yalamudde omupiira ogwo gwalabidde emitwalo gyabadde 3,948 kirabu y'abanafu abasamba omupiira kirabu ya Liverpool Swansea City badde omuvubuka ate nga sa balina Rebecca's balina Collins Gomez Titi avuga ayitibwa Castelo Otto avuga ate nga Hoji Ruben Neves avuga Traore Adama Joel Matip Aitin Nuri n'omuvubuka ayitibwa Raul Jimenez be avuka batandise omupiira Nelson Sesedo yazze mu kyale Pikasi avubuka ayitibwa Otto bamugye ne baleeta Podensi Hoji bamugye ne baleeta Noniz omuvubuka John Montino bamugye ne baleeta Santos Grunero Dachuna n'omuvubuka ayitibwa Raul Jimenez bamugye ne baleeta Thiago Costa bageze okujja nga kitulate final nga kirabu ya Liverpool bakubye omupiira Liverpool ajja kuwazanya kirabu ya Brighton ku round munateranga eddako basebo ne banyabo bye basobodde okubajidda mupiira ejasooka teranga ejasambiddwa kakati emipiira gyasambiddwa waliwo omupiira omulala gwasambiddwa kirabu ya Napoli yabadde esamba kikopo kye bayita Coppa Italia Coppa natera bakiyita Coppa Italia eringa FA eri nga bola nti no balina FA e Bungereza kiri bakiyita Coppa Italia ekya Italy ate eno Coppa di France kya Bufalansa netubaako wali mu ggwanga lya Spain bakiyita Coppa del Rey so bikopo ebijjaawo Napoli yasambye omupiira awo ndowooza producer sola tuterako Napoli yasambye ne Cremonese omupiira nogenda mu extra gagenze 2-2 kuba tuwerabira nti wali wagenze okuwumulamu nga guli 2-1 ne bakoma nga guli 2-2 sekyo bakoze ne bagamba tulepuke nogenda munate mu extra otasoma okuswala bigaana baga tulepuke gwe omupiira gwe madde njogerako era nga twalabye mu red card y'omusambi ayitibwa Sami Nicola bamuwadde red card mu dakiika 10 nga gageze mu extra bwe bageze mu penalties zinywayo penalties zabadde 5-4 so kitegeeza nti kirabu y'abanafu ya Napoli
nga bannaffe banate nga bannapoli embeera teyabatambulidde bulungi nga babajjeemu. Napoli wetwogerera eri ttale mu Coppa Italia abasajja bali ttale penalty zaganye ne baba nti laba abafulumiza mu round of 16 abo bwe batyo batulabyeko. Kakati olwenfundo obudde munate nga bufunda kagende ku mupiira gwa kilabu ya Man U ejja kusaba kilabu ya Crystal Palace. Obudde munate nga bufunda wano. Crystal Palace ino omupiira ne kilabu ya Manchester United. Man U yawangudde wali ku weekend ngekuba bajja baabwe baita bagasori yabajirega kankareke. Crystal Palace ajja katiranga yakyazizza kilabu ya Manchester United. Man U yawangula ku weekend zali BM. Omupiira guno kwa sawa 5 z'ekiro. Naye nga akavuka kayitibwa ka Joachim Anderson aka Crystal Palace akavuka kalumizibwa munate nga kalumizibwa kayina kafu injury kajja katiranga takakuba mupiira guno. Naye nga okusinziira ttiimu nga bweri wano bategeezezza nti omusambi ono ayitibwa James Tomkins. Omuvubuka oyo bagamba basobola muwa butamuwali doubtful. Ovuga Diago Dalot, Jordan Sancho, Sermeni unatira nga abavubuka abo bakyali doubtful. Casemiro, omuvubuka Fred, avuka bombi bayina kadi. So bafunye munate bafuna kadi M bajja kwa misinga omupiira oguddako omupiira gwengezaako kwogerako andikyo atiranga bwekito bwe kiri. Ate omuvubuka atiranga Masho yagaye bamuteekemu n'omuvubuka ayitibwa Marcus Rashford yagaye munteekemu nze wali nanyina kayinjira kali katono ngenda kwa Crystal Palace yakuba kilabu ya Man U goli yali yamu ku bwereere wali mu finals gye tuyita final day at the last season. So kitegeeza nti bano okuluzi omupiira gwali gususaako kwa kusamba kilabu eno ya Man U okuva mu 1991 gwamuna atanga atulaba ate nga kilabu atanga ya Eagles egenda kulwana okuwangula back to back kilabu ya Man U kino muna atanga mbyafayo tukibangawo. Crystal Palace bwe kuba tiimu eno bwe ngamba win back to back amategeezo kukuba omupiira gwasooka nakukuba n'ogwokubiri nkukubye. So mbyafayo tukibanga ku kilabu ya Crystal Palace tekubanga ku kilabu ya Man U kye tuyita muna atanga kujiwangula kw'omwanda we kye tuyise win back to back. Man U agenda kusama mpira yaluzize mpira giri badde 3 mpira gyo mukaaga gye besanze naye bagenda kati bafufukana n'omuntu. Ebitonotono byensobola ntenga okujjamu kilabu ya Man U ejja kujja mpira guno mpira atiranga 10 gye bakasamba bagambe beetaaga okuteekako recorda okutambula emyaka 14 nga abasajja bano nga Coach Ferguson atiranga avaawo saali kizaala kya Ferguson empira atiranga 11 gyonna nga bagiwangudde. Man U ejja kuba mpira gwa kutaano gw'omudiringa n'omufixi azire bwe guwangula ne bagenze emipiira 5 nga tekubwa mpira gwonna egyo muna atiranga kyafaayo. Man U si gwe mpira gwa gujja katiranga gwe gusooka muna atiranga wali awaka mu 2-23 batambudde empira gye badde 5 mu ligi wano gyonna basobodde banatenga okugiwangula. Marcus Rashford ye muvubuka asobodde okuteeba goozi 7 mu all competition ziri mu kilabu ya Man U nga zonna bawangula omupiira. Ronaldo yali asembayo okukikola mu April wa 2028 bamuna atenga omupiira gw'okubanga gwe guwangula golo gy'oteeba nga yeewangula golo gy'oteeba nga yeewangula. So emirundi gye muna atenga giri meka giri 7 Ronaldo yali akikozeeko. Marcus Rashford still oteeka record mu mpira 25 egisembyeyo awe gyatandise bakola tutu ne kilabu ya Leicester City ku Boxing Day wali wa 2022 omuvubuka ono talemwangangako kuteeba. So kikima ky'amaanyi. World Cup winner Alexandro Martinez nga celebrating emyaka era olwali ejja kuba birthday ye ya myaka 25 nga asama mpira gw'ekiro ky'olwaleero. Ovuga ajja celebrating emyaka 25 ejja kuba birthday ye agenda kujja mu mpira guno nga celebrating a birthday nga akuba omuntu amawulire ndese nga gali gati transfers zonna nzirese uza amawulire gadde mangi naye ng'obudde buntaayiza tugenda mu lunch time request yejja King bamuyita is a king ajja ne mwana mola Kabzi bagenda kujja bakuba omuziki bwe tunava muziki wali eri kusawa mnatenga mpaka sawa 10 kwa filimu nayo mnatenga tumaliza filimu ajjo lwajumba akubbe mnatenga lwajumba ojja lutegeera awo so bwe tumaliza tugende mu muziki zikire ebirala sawa 2 tukusaba mawulire ag'ensonga sawa 3 tujene talk show ekyasinze mnatenga okubeyo omulembe bajja kujja ne bakugulire kino ne kino otegereza oyina okutambula. Paulo amuna atiranga manager wa Radio 5 yagenda kujja n'abagenyi wano era n'alabye mukamagala ow'empale ngufu naye namulabye mwabo ajja katiranga bateesa
so birinde ntambule ne modern gwe mbadde naye nga bulijjo ochom mbadde naye bulungi nyeere ochomu ne muganda wange Izedi abadde gyali akwasaganya ebintu ku lwa staff ya Sky TV mbagaliza olunaku olulungi enkya mujje mulabe Kaaro kalungi wali ku St George's Arena mbere bulungi mweraba. Sky TV, irakari abantu. You know me, it's a danger. Hi, it's your boy, Tashu G, the Western Talent. And you're with your girl, Betty Fiesra. Twakuleta kunjunga program erimwe kushemeza. Program nwajeta Orwajumba. Iwe no banga, no bakubane bambanja. Wendo ndanzire, I'm a broke guy tinyanzire. Program eje rubinji, nonda kumanya fashion, nonda kumenya kumbechiro, nonda kumanya shayi nonjero bwati, nonda kumaga kitaka ro bwati. Ebyo no program eje. All my ladies. And don't miss out on your favorite movie trailers. No ho washozeha, no ho rabena zaneha, it's commando, no love story. Byona ntukwantu bileta program eji Orwajumba. Alright, nonda kumanya celebrity wawo kwa kutura no kwa kurara, nonda kumanya kwa kugenda street nebichire. No mecha koze yesterday ningecha kuza korera izoba. Kandi ntukwantu baletera favorite comedian orabena akushetya. Orwo kubanza twine a fresh hit videos inzia kandi zibiri wakabiri 100% Western music. Zibiri wakashatu no woman crush Wednesday. And orwakana burizo bantu kwantu baletera bweshongoro bwanyu butano obutize kwata in the Western region. Don't miss Orwajumba kuruga shahi 11 mpaka shahi mwe ezo mwazi. Sky Television. Sky TV nanye ainenina omushiki wanyu buri sande shamushanjo zo mwihangwe yakabyona ebirungi byonka ahora yegere mishonerho eyembagerho decoration abagore nibarebeka bata saruni. buli lwa kabiri shaisha tukashahi naze kiro otaferwa program yo muhinji no mulisa aha Sky TV. Kwega abahinji okega abakugu nangwa tukakopa nari abo bantu ababasize kuraba omu business age bari kutwegesa kimwe bibiri bishatu okutwakubasa kutunga entasya omu byo buhinji no bulisa obwe turi kurabera omu mataka gitu make rero tyo tukabasa kutunga entasya nyamurungi obwe program age neza kubone kukiboho nyowe kanwa kagamba.